katumale endobeso yaffe. Hello? What? Jeba likoze bampita mkunja wa BTFM mundobeso mprogram sisimuka wano kumacha. Mkunja seba leko. Nkale nyabo. Weba leko kubirako. Kakati, nabade njagala mkunja nyange. Nina bba wange. Tuli bafumbo. Naye waka. Tubadde tubeerangawo ne muganda wa bba wange. Mama y'omu taata y'omu. Kati naleeta omukozi ewaka. Wanje? Naleeta omukozi ewaka. Shamba boy. Atuyambengako wano nawali nga bw'obitegeera. Naye omuvubuka oyo yafunisa omwana olubuto. Mwana ki? Ono omwana omuwala mulamu wange. Ye namufunisa olubuto baali bakukuta baako kutabi ki namufunisa olubuto. Otyo? Naye obuzibu we buli yamugjawo ewaka. Namutwala namutangisiza wa simanyi. Kakati bwe namubuuza omwana w'abandi aliwo ye agamba tamanyi gy'ali. Kyokka abewaabwe basaidi ya bba wange banneetikka bagamba nze naleeta omuvubuka ewaka. Naddusa omwana waabwe. Kati njagala kumanya muwala gy'ali simanyi gy'ali. Kyokka omuvubuka mubuuza ye agamba taddusangako ku muntu waka. Kati nkunyamadde nsaba onnyambe omundobesezeeko omumbuulizeeko bambi ayogere omuwala gy'ali kuba bano bandi bubi nabo. Ng'olabye. Nze simanyi nakumanya kye ngenda kukola. Bagamba nze naleeta omuvubuka n'atolose omwana waabwe nali mu mupango. Kakati kale beerako ku simu tovaako. Beerako tovaako. Onaayogerako naye? Sagala kwogerako naye njagala nze kumanya bumanyi mwana w'abandi gye yamuteeka. Kale beerako tovaako. Sirika. 9 ne 9 Masaka. Omwana aliwa. Tulabe. Shamba boy yabuukira omwana w'omulodi. Muganda w'omulodi. Hello. Sebo. Wanje. Oliwa. Nze. Oliwa? Anyo nambuza bwatate. Sagala kubuuza ani ambuuza bwatyo. Wafunyisa omuwala olubuto n'omubbe ewaka gyali talina buyambi wamukweka kakati tukwataganidde nze ndi looya. Tukwatagane ne poliisi tugenda kukwata tukuggalire. Muwala ki gwe gwogamba gwe musajja? Goleti. Andi kakati wamufunyisa olubuto n'omubuza okuva ewaka tebamanyi gyali kyokka gyali talina buyambi oba wamusaddaaka Mungu yamanyi. Tugenda kukwata tukufosinge okuleeta omuwala oyo ate omuwe n'obuyambi. Lawyer, mbulira ensonga ani ampaabidde ng'omuntu ani ampaabidde? Tubuuza tetwakukubidde kutuddamu bibuuzo. Ekituufu kye njagala okubategeeza kintu kiri kimu njagala kumanya ampaabidde. Ate kati bannannyini mwana be bawa bye basenga bonna obwedda bali wano bakojja. Nga ne boosi wange wenyini waali. Ate nze mmanyi nze saayawudde oba ono boosi wo oba oli ali nze mmanyi boosi wo. Kakati nze wendi ewaka. Ewaka wa? Kumukwata jja nsange wano ewaka ku mulimu. Ewaka wa? Wenkola ewa boosi wange. Ye tugenda kukwata tukusibe. Ne bajja ne bansanga wano ne bambooza. Nze ku mulimu wendi. Ekitegeeza omanyi omuwala waali ogenda kutubuulirawo. Tugenda kusiba musajja gwe wawamba omuwala n'omukweka. Ate manyi omuwala waali. Simanyi muwala waali. Naye nze njagala nkunyonyola ebintu mbimanyi. Nja kubyogera yampaabidde ate mwennyini bajje wano ne boosi wange mwennyini nze ku mulimu wendi. Ate lwaki olinda bajje lwaki tobigamba nze? Kubanga ngenda kusiba n'ebisumuluzo mbisuule mu ggoonya. Tugenda kusiba. Gwe musajja wakati mugenda kusiba nze nga ensonga nsimanyi ensonga ndala nnyo. Ate ndala nnyo zitya nkugambye tugenda kusiba n'ebisumuzo tubisuule mu ggoonya. Andi kyenkugamba tebasubira bwereereza ensonga mulala yazikola. Tebasubira bwereereza kyanjagala omanyawo nja kubyogera. Andi kakati bw'otabyogera ogenda kusibwa ate oli wakati w'emyaka 45 n'enkaaga. Nja kusibwa egyo emyaka gyonna gwera oyankubuulira. Sigenda kusiba emyaka egyo gyonna nja kubyogera.
oyo muwala eyamufulisa olubuto buli muganda we aliwa bosi mwenyini bosi wange nampa sente nsobola okuba nga soogera okiraba baali bakukutawa leero ne mbasanga omwana ne basanga babyogerako nafunye olubuto kati bayiyayiya sawa ya leero kati anefiida ayagala kusibamu nze egyo emyaka byonna ne bibaseera egyo emyaka oyo bosi mwenyini yamanyi omwana gye yamuteeka kati tamuwa buyambi kati ate babeefuulidde nze bababiri nja kubyogera sebo ebyo byonna obyogera ogenda kukwatibwa omusajja atuuka n'okumpa sente meerewo ng'eyafanyisa omusajja omukyalo ono olubuto omuwala neŋŋamba webabanga banasobola okukikola kikuba yanegayirira naŋŋamba beerawo mumagati gaffe saawa eno nkibakoledde kati baneefuulire buli kimu bagala kukiteeka ku nze awo sijja kusiwa muganda we ddala muganda wewe kusi wange mwanyina nja kwogera mazima ate nja kubagamba vule DNA tugijje ku nze bagijje ne kuwoyo mwenyininyini nze kulwa katonda n'ensi yange njawona omusango bayi tulidde ng'abawe museemuko tetulina bwemuka simawemukira naago wabula gano mawemukirano gennyini n'omukunja nakacwa ne amoto mulambuzi naye obwagazi obujjawa owooluganda nga nakacwa oli muganda wange nenkutunuulira bwe tutinengawe nga kibigula kitaani endobeso mugiwulidde mugiteesaako mutya wangi emirembe Justin bannange wajje tugenda nkugambye wajje tugenda tuli mu buzibu nakacwa ne amoti mwebale nange mukunja ne nakacwa mwebale kuweereza nze bamutabugenda okuba enabbingo bannange aguma wano gennyini nga tuwe muse bannange amawano tegakyaliyo baba ngaalabye ndoozi olaba omu muganda we yafunyisa mwannyina olubuto ate omukazi taba nakubuusabuusa nannyini lubuto alumanyi bbaawe yennyini yafunyisa mwannyina olubuto mwebale kuweereza mukufaalo lwanje mufunda yagale muweerezako kale sebo ekanyuke ntudde olutiikwa kiwoko kanva mutiimu abani mayanja semujja naye bannange abasajja baayonooneka ye muganda we yennyini baneemukunja naye ne wapeja ebiri abantu webabaddako weebale nnyo maaka wanje weebale kutuweereza nennakati nkale nze mulangira katereggo wensasa naye bannange ekyo ekyoluganda mu maaka olaba bannange bakikwatire siba ebisumuluzo tebabisuula mu ggoonya basuule mu nnyanja kuba ggoonya eyinza sesema mweyale kuweereza kati bannange kasita omukyala akitegedde nti omwami we yayagala muganda ye n'amutikka olubuto kati beefeetinga bokka naye bannange oba abasajja mwabaki bannange mukunja baneyo mwatutama mwe abantu abateegerera mweyale kuweereza amanze Florence Kawaala kutuweereza akuba ayita majjankule nagatwala ennyonyi ekiro omukazi n'omusajja bonna batwala mu kika bakubba emiggo bakijjemu enjawulo ndowooza owulidde kale abasimusumwe okuweereza kale bannaye abasajja bazibu talina dda ku mwannyina n'amufunisa olubuto ate n'amukweka kyokka ekika ky'omubanja yasirise tayogera kumba amanyi gy'ali kyokka bannaye abasajja nze linda akabubi manyangwa kaseera mmwe mubazaala abasajja temubeevuma nnyo naye mutuswaza bannange simu ekyannemesezza naye bakabulaza nga batabuusa ebyofala mwana okikwata bukwasi esa mutegedde mwana kabulaza oyo muwulidde kabulaza ebintu alya senamunsu alya ku nswaze ayinza n'okuba yaleeta mukyala we nga simanyina nga yamulimba mwebale okuweereza nkale naye ndowooza agambye ayinza okuba yaleeta mukyala we nga yamwanjula abasimusumusize mutya banaye tufudde omukazi taba nakubuusabuusa n'akamu oyo omusajja bbaawe yayagala muganda we banaaguma n'omukanamu gennyini bannange ensi egudde eddalu kino ekitaalo musibe bulungi nkugambye ensi yagwadde eddalu abasajja
twafuuka bisolo mwetaaga tugule enjegere nga ziwerako tubasibe busibi ne keeji obutimba mubeere omwo ng'amazike abasimusimwe barakuweereza sente giheno ennaakulabe eyo yensi mwe tuli abantu kati tebakyalina nsonyi ate mukunja singa okwatako ne mu odiyo yange eyasoose gye nasoose okubaweereza eyo ne mutagikwatamu jakakasira ddala mbu ensi egudde eddalo abantu kati tebakyalina nsonyi abantu tebakyalina kulowooza nyambe okwate ne mu odiyo eyo gyensindise ku makya aliwo gye mbaweereza ku makya eyo nkale tujja gikwatamu mukunjamu wakuweereza nti wamama sinokisi womupikenta kirimeni akajja tetukyalina nsonyi muganda wange nfuna ati apatayiti era nereegalega mugenda kwagala muganda wange ensi egudde era abantu tebakyaswala ndowooza obirabi byonna obisanga ku ndobeso wano nkale